twese yuko tuvuka turi abanyarwanda. warakoze kutubanziriza. Imana niyo yahisemo. Pastor warakoze kutubanziriza. Tuyishimira. Ako abana bacu gashumba wabaranye wabarezara. Hamagara haji muguretse kuri samazagarara. Haji mwizerwa. Namukuye gukomera none mu muretse hari. Mwari he? I love you. Kubalaba newakubalira nange ndi mugenyi w'agashumaniye nange kambaniriza erinnya lya Mukama Feesi nangalisa omwaka omujja 2026 mutumala okulonda munyweze emirimu gyammwe buli mulimu gw'okulanga okukwesa ekitiibwa temunyooma mirimu temulowooza nti mugenda kufa mukolere fyusha kubanga mugenda kuwangaala. Mwagale Katonda, mwagale ensi yammwe, mweyagale mukole ekitiibwa eky'eggwanga lyonna eky'omuntu yenna akikolerera nga bw'okola n'ofuna ssente era ng'okola okula n'ofuna ekitiibwa. Ndagala kubasabira na kusabira emirimu gyammwe abatudde mulimu ketusabira Katonda abatudde mulimu tuwanike emikono tuwe Katonda ekitiibwa. Katonda omulungi tubeebaza olw'okulama olufuuse olw'abavandimwe. Mukama twala ekitiibwa kyonna twali akola ekitiibwa nti atukumanyiza naye ebiseera bye ky'abantu n'abavandimwe gye bali. Twala ekitiibwa olw'obukulembeze Mukama buli mu ggwanga lino. Weebale tetwali kubuusabuusa kwonna walongalo Yoweri Museveni ofuga eggwanga lino. Weebale Mukama emyaka gy'omuwadde, weebale amaanyi g'omuwadde n'eku myaka 80 alinga Musa. Mwongerere ddala amaanyi Yoweri, mwongere obulamu. Era ffe Mukama tumusabira omwongere amagezi g'owa Sulemaani, omwongere obulamu bwe obw'Omusa. Musa ku myaka 12 Bayibuli etugamba nti amaaso ge gaali galaba bulungi n'amaanyi ge yali akyagalina. Tusabira maama First Lady, maama Janet Kataa Museveni alabirira taata waffe omwongere amaanyi afumbe kuba Lumonde Bakalowa Muwogo kubanga taata ffe yagamba talya muceeri naye ekyo kyonna kyamufumbira ayongera okifuma n'ekyayiwa amata mu linnya lya Mukama Feesi. Tulangira omukisa ku General Kayirugaba, tumulangira nk'amafuta nga kitaawe n'okusingawo, era tulangira omukisa ku mukyala we, tulangira omukisa ku First Family yonna, tulangira omukisa ku ggwanga lino, tulangira emirembe mu ggwanga Uganda. Omwaka guno ng'okulonda kugenda kubaawo nga leero bwe tuli wano nga tewaliwo ddukanduka n'okulonda ku ggwe nga tewali ddukanduka. Bannayuganda balonde emirembe mu linnya erya Yesu. Era mu kulonda emirembe tulangira nti tewannabaawo omuntu n'omu alabika nga alina kkoota ya kkoota y'okukulembesera okutegeera kwa Yoweri Kaguta Museveni. Leka abantu balonde Museveni Mukama. Museveni muteeke ku mitima gy'abagenda okulonda okusooka, muteeke ku mitima gy'abo abalondako edda, muteeke ku mitima gy'abo abataamu wakuluwedde. Tumusabidde akalulu ako kabeere k'amaanyi, kabeere ka buwanguzi. Uganda yeyongereko abantu, beyongere okukulaakulana, beyongere essanyu. Nsabira buli ali mu kifo kino Katonda ateeke ssente mu nsawo yo guno omwaka. Ng'obadde mupangisa omwaka gugweeko ng'ozimbye ennyumba nsabira buli ali mu kifo kino ng'obadde singo omwaka gugweeko ng'ofunye mubeezi. Katonda akuwa omubeezi atalikwanga nnaku, Katonda abaweesa n'ebitagenda mpaka
Moshi ya Musa mutambule mu by'ensimu y'amawanga kati eyogera Musa Kristo yakubironi wa mulana agati munsabe nange n'abawa ensi mugiri nange n'abawa amawanga okwera amatwale gammwe ekyo Katonda kikowe mutambule nga teyamakuba ku mukono obutalo nga Sumalo yatandika balwakubawa pasipoti tezibasankoba kamunyumba buli afunye pasipoti genda osome dola genda osome pawundi genda osome euro genda osome sente ozimbe zantedi ozimbe zindolo mulinyera Yesu basabira obulamu basabira okwekuuma basabira amagezi mu linnya lya Mukama Yesu Katonda wa Uganda omukisa tugirika musaayi gwa Yesu buli kimu kigende bulungi abakulembeze twasabidde Mukama akole n'ekisa eri eggwanga n'amawanga agatulaanye mu linnya lya Yesu amina. Sebo Pastor Bugingo webale tusabira obudde tulina butono kubanga maze obudde tulina butono kubanga maze kukyakala siko kiri naye they say this is the international affairs of immigration obuyinza bw'abataka oba LC yatusimuka netugenda mu Equal Opportunities Commission netugenda mu Uganda Human Rights Commission netumiitinga Prime Minister Nabanja current speaker Nitamo nga bonna batugamba nti tebalina buyambi bwaffe netukontemplatinga n'okugenda mu kooti paka lwe twatesanga akakiiko kengenda okubanjulira tuwandikira the gains soki gaini bannayuganda ejamunasobola okuprotektinga mukimanyi mirembe tuliwa n'essaawa zino Omunyarwanda waliwo abajaga b'endaba nga bagamba nti Abanyarwanda muti mulutandike tujja kumaliriza kiri kuri histole tewali muntu yali atuwanyisiza n'awangula mugire mukuume eddembe temwetaba muki olunaku lw'okulonda keera ku makya genda olonde ddayo awaka ku ssaawa 11 ddayo olabe gw'olonze akakomizaada nyina bempulya bagamba mukanoonye kalonde kakuume bwe bakamba kakole ki Kyagulanyi ne banne bakebangize sikwe mumpulya